nga lirinyiriddwa wawulira ssemateeka ng'alinyiriddwa okuvaayo n'akaayana kyenva mbagamba nti mmwe mumanyi nze ago gonna amakubo ngalaba gasobola okukozesebwa. Palamenti terina kakwate ku butalayira abo. Palamenti ojja kusanga nti eddoboozi erireeta buleesi. Nawuliddeko omukyala sipiika ng'abuulira ssaabawolereza wa gavumenti nti genda okole ebirina okukolebwa wabula mangu akakiiko k'ebyokulonda kakole ebirina okukolebwa. Kuba njagala okulaba omubaka wa Kawempe North Constituency ng'ali wano. Ne Palamenti ekimanyi nti waliwo okulonda. Naye mu ngeri entongole erina kulayiza oyo aba ateereddwa mu gazeeti. So Palamenti mbino byonna teyinaawo musango teyina buzibu. Naye erina ebbeetu okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno kebera akatundu akawaayira ak'ensanvu aka ssemateeka. Kagamba nti Palamenti erina obuvunaanyizibwa okukola amateeka ku lw'enfuga ennungi y'ensi yaffe n'eddembe okulaba nga ebikolebwa gavumenti eyawakati bikolebwa bulungi. Nabwe kityo bammemba ba Palamenti balina ebbeetu okukubaganya ebirowoozo ku flo ya Palamenti tiwaliwo okulonda okwali mu Kawempe North Constituency naye yalondebwa tetulaba bwatuuka kiki ekiganye. Era ekyo neebaza Honorable Semujjunganda, Honorable Joel Ssennyonyi n'abalala abaasitula amaloboozi ne bagamba sipiika ti sipiika tetulaba wano munnaffe Nalukoola alina okuba ng'alayira wano. Ate no bannayuganda bangi baali bakwesunze mu wiiki eyo okulayira. Yes. Kaffe twabalanga olwokubiri, olwokusatu oba olwokuna nga tetulabawo kirwisa abalala baateranga kibakolera mu bwangu. Mu ssaawa 24 abakubanga eyawangudde eyalangiriddwa nga NRM baali badde bamaze okumugazeetinga. Eyo gazeeti olumu bagifulumya ne mu ngeri y'enjawulo gye tuyita eri special kubanga wa mirundi mingi etera okufuluma olwokutaano. Naye ku nsonga z'ebyokulonda olw'okuba za njawulo nnyo akakiiko k'ebyokulonda katera okutandulula ebigere ne kasaba mu ngeri y'enjawulo ne bafulumya gazeeti. Kwamanyi nti abantu ba Kawempe North Constituency bamaze ebbanga ddene nga tebakiikirirwa bulungi olw'okuba omwagalwa w'abantu kati yagenda okulunda embogo Honorable Ssejjirinya bambi okuva ku lunaku okuva mu kulondebwa kwe yali mu nkomera ate oluvannyuma bambi n'alwala kakati ate bwe yamala okulayira ate era waayita akaseera katono n'ateekebwako ebisanga ebijweteke eby'ebijambiya ate ne bamuwa beyiro ate era abafuga kuno ne bamulemesa okufuluma obulwadde ne bunnyinnyitira ng'ali mu kkomera we yafulumirayo ng'agonze n'alwala ebbanga lyonna yali mulwadde nga tasobola kukiikirira bulungi bantu. Kati ate amaze okugenda ate kaakati balonze ate era obakandaaliriza ate ejjukira ekisanja ekyo ky'obwammemba bwa Palamenti tekinaanuuka. Kyova olaba ne bwe guba musango mu kkooti nga gwa byakulonda guwulirwa mangu ku sipiidi obutafaanana nga musango gwa ttaka kuba ddyo terisenguka. Kyova olaba ku byokulabirako byoleese ekyomugenzi n'ekikyo manyi kyanjawulo kiri ku Kawempe wano mu politics wakyo naddala ku kifo ky'omubaka wa Palamenti ekyo. Batya tewali nnyo kyanjawulo okuggyako obutiitiizi bw'oyo aba atudde mu ntebe. Omanyi njagala okutegeeza olaba abasibe n'abakuuma akuuma abasibe abamu kutya kw'amaanyi n'okusinga omusibe. Omusibe ne bw'aba yeebase akuuma abasibe y'abaatunula. Omusibe bw'aba yeebase akuuma abasibe abalowooza nti oba alimba ndyeka yeefudde nga yeebase nzuuleyo gwa Naggamba alyoka atoloke. Okimanyi nti nakyemalira atya nnyo n'okusinga abo baafuga obubi. Omufuzi ow'enkanu aba mutiitiizi nakyemalira ne bw'aba atambula asobola okutya ekisiikirize kye n'ayimirira amalo kikeberako. Nakyemalira teyeebaka ate nga baataddeko effugabbi olumu bo beebaka kuba nakyemalira ajjudde omululu nakyemalira ajjudde okweyagaliza nakyemalira abatakkuta n'akantu akatono ennyo kamumalamu
njagala okuwa ekyokulabirako kya Uganda osanga olinga ekibiina kye nga kirina bammemba ba paalamenti bangi naye ne ka constituency akamu bwe kati naye kalabira ddala nti kye bamuwagira kuba yabamu obuweereza akozeeyo ebikolobero nfofoolo era asigala awuliranga nakaakaagala olw'obutamatira. Waliwo ne yakiŋŋamba nti okulayira kwa Nalukoola oba okuwangula kwa Nalukoola okubeera omubaka wa paalamenti wa Kawempe North tekirina we kikoseza NRM. Omulala n'aŋŋamba nti omusajja kati ayingira paalamenti munnamateeka mu nnaku entono ezibulayo okugenda mu generations ayinza okutuuka awo ne yeegatta ne banne ne batabulatabula paalamenti awo mu bwongo bw'amateeka ng'agitabula kubanga mmwe temulina bannamateeka y'abafaanira bagaana okuleeta bannamateeka okubeera nga mubateeka mu bifo ebyo gye mulina enkizo babeere nga beesimbawo ku tiketi yammwe. Bannamateeka abammwe bo balaba munda bayaabikukujju namwe muteeketeeka abammwe mubaleete mu paalamenti basobole okweŋŋanga bannamateeka baba baleeteddwa okuva ku luuyi oluvuganye. Kanso njagala kuwumuzaamu naye nga tukonya ku buntu buno bubiri. Ku mbeera eyali mu kalulu kewawangula olinayo enteekateeka yonna ey'okugenda mu kkooti okuvunaana olw'ebitongole ebyokwerinda olw'embeera eyaliwo oba olinayo abantu bo abaatuusibwako obuvune ng'olina enteekateeka ey'okuddukira mu mbuga z'amateeka okufuna obwenkanya mu ekyo? First things first. Ebisooka bye tujja okusooka nibyo ffe okuwaaba kwaffe bwe tuba bagenda mu kkooti tetugenda kuwaaba nga tugamba nti nno nti nga tuwawaabira obubbi bw'obululu. Njagala okusooka okukutegeeza nti nga bwe nkugambye nti nazuula ne bannange nti newankubadde bali babba naye okubba kwabwe kwali tekusobola kuggyawo obuwanguzi bwaffe. Tebuba kuba bubbi walisanze nga Nnambi ekinene ennyo yalifunye obululu nga 2,000 mu Kawempe North Constituency nga tewaaliwo kuteekamu bululu buwedde kutiikinga mu bubokisi nga tewaaliwo kutulugunya bantu. Omanyi okulonda is a process, it's not an event. Kyovola okuva ku ntandikwa Nalukoola bwe bamala bw'abeera nominated ate ne mumukuba emiggo ne mumutulugunya ekyo kibambya ku process y'okulonda. Bwe muleeta amagye mamba ne mutiisatiisa abantu ekyo kibambya ku process ku mitendera y'okulonda. Okulonda tebatunuuliraawo okawuka mu kulonda oba mu kubala bubazi bululu wabula ebyo byonna ebikoleddwa nti bwe muleese General Museveni ewa Mbogo ne mulemesa Nalukoola okuba olukuŋŋaana lwe bwayise wano mumulemesezza okusisinkana abalonzi be okubaperereza. Bo teyabasisinkana mumuzizza ekkoma Mboga n'ebitundu ebirala gye yamala edda. Ebyo byonna nsonga ezituleetera okuwaaba naye kkooti tewulira musango gutaleeteddwa gy'eri tetujja gutwalayo wadde ebyo byonna ebikolobero baabitukola beewa obululu bwe batalina tetugenda bawawaabira olw'ekyo kubeera twabawangula. Mu mupiira waliyo kye bayita advantage newankubadde nga bakubye ekkuuli naye era n'ositukawo n'odduka era n'obateeba lifa lyagamba agende mu maaso n'okumukuba teri ddabbu bigolo bagibala ontegedde. Kakati nabwe ekityawo tetujja bawawaabira wabula kyendaba nti kyetujja okubawawaabirirako okutulugunya abantu baffe. Okimanyi nti namala ddo bawawaabira olw'okuntulugunya ku lunaku lwa nomination nawawaabira ssaabawolereza wa gavumenti yakuno omusango gyeguli ogw'okulinnyirira eddembe lyange. Ebikolwa bye baakola byalinnyirira eddembe lyange byanaabula byanzikakkanya ng'omuntu. Ebikolwa ebyo byakontana n'akawaayiro ka 24 akasemateeka akagamba bw'oba nzikiriza njogereko ku Luzungu, no person shall be subjected to inhuman and degrading treatment or torture. Ate nga akatundu ako akawaayiro akeddembe eryo lye tugamba nti liri non-derogable. It's a non-derogable right. Ly'eddembe ly'otalina kuggyawo. Pointeriyo muntu akkirizibwa kutulugunyizibwa ne bwe tuba tuli mu biseera bya ntalo
obutafaanana ddembe ddala mu mateeka gaffe. Mu constitution ya Uganda gwekebere olabe eddembe eryo terizanyirwako. Kakati abantu baffe bangi balinyirirwa eddembe lyabwe. Bw'olaba Meeya Mutebi Julius baamukuba ekitagambika. Meeya Mathias Walukagga, bamemba ba parliament nga Dr. Hildaman, bamemba ba parliament nga Honorable Nyeko, bamemba ba parliament Honorable Solo, Honorable Kayemba Solo, bangi baatulugunyizibwa ebitagambika. Ndaba abantu abaafuna obuvune gundi Haitawa ne bamumenya okugulu. Bannamawulire abawagizi baffe nkuyanja abanyigirizibwa eddembe lyabwe lyalinyirirwa era tugenda bakoowoola tulabe nga tukayanira obwenkanya mu kkooti. Obudde tebunnatuyitako. Ku bibaluwa bino ebiyitingana waliyo obwenkanya eyo tebaakolere mu kutya. Nkubuulira ekigambo olina okweŋŋanga omulabewo. Kiteebereza singa Dawudi yeekweka mu mpuku n'atavaayo kweŋŋanga Goliyaasi yali mukubyedde ejjinja. Tulina okweŋŋanga abafuzi ababi abo ab'enkanu mu lwatu nga tubatwala ku kkooti ne tubawawaabira. Essaawa yonna gavumenti ejja kukyuka ne bwe banaaba batunyoola emikono. Kanso ekirala oyagala tuwummulemu. Njagala kuwummuzaamu tugende mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tuggyewo obubaka buno. Naye olinayoko abantu baakwatibwa nga bakyali mu makomera? Nga basibe nakati? Wakyaliyo abali mu kkomera. Abalala bakyagendanga mu kkooti ku bbeiro. Lwakalulu k'ekawempe. Bagendanga bwe bagyetekako emisango. Nange kennyini emmotoka yange yawambibwa eri ku poliisi. Lexus enjeru mwe natambulira. Yakola kyate? Ate yakola ki? Poliisi yagitomerera ekanyanyi. N'omuyambi wange n'akwatibwa. Lwakuba yavuddeyo ku bbeeyo. N'abalala bakyaliyo. Tukyabawolereza. Kintu kizibu nnyo. Omanyi okuwangula akalulu n'okerera mu malwaliro. Ng'abantu bwe bali ku ndiri abajja okukola okunyumirwa eddembe lyabwe ery'okulonda, okwetaba mu byobufuzi, bannamawulire nga bali mu malwaliro, abamu babatwala mu theatre cooperation, abamu babatomeza amamotoka. Jeno Museveni yoswadde nnyo. N'ekyemmotoka ya Nalukoola kyesitegedde okuba poliisi yagitomera nemala negitwala ku poliisi. So nga Nalukoola yaligenze ku poliisi olw'emmotoka y'okutomerwa. Era ssebo namala n'ennaku eziweranga amasimu gange gaatwalibwa nga sisobola kuwuliziganya n'abantu bange olw'ebikolobero ebyo. Omanyi gye byava? Olunaku Jeno Museveni lwe yajja mu Kawempe okukampeyiningira mukyala Nambi, yajja eWambogo, ffe twalina kuba bwayise wano. Ne batugamba ab'ebyokwerinda nti ku lw'ebyokwerinda mugenda kutaataaganya ebbeetu ly'omukulu. Kyokka nga ffenna tulina okuba nga twenkanankana. Eyali kandidate si Jeno Museveni wabula Nambi. Twatula n'akakiiko k'ebyokulonda ne tuba ne puroguramu eri Harmonize. Ne mugikaanyaako. Kati batugamba mugende Komamboga gye twamala edda ne tugenda naye nayo baatulumbayo. Era emmotoka yange baagikwatira eyo gye twadda. Awo wesitegeerera maanyi g'akakiiko ka byakulonda awo. Kubanga abeesimbyewo bonna oba mwenna mwalina olukuŋŋaana n'akakiiko ak'ebyokulonda ne mukkanya nti Nalukoola olunaku bwe luti kampeyini ze azikubira wano, ezisembayo wa NRM azikubira wano. Bikyuka bitya? Ab'ebyokwerinda awo bakulagira nti be bakamala byonna ng'eggala essajja nti lyeritta ensekere ate era lyerikuba n'ennoga. Ekigambo ekyo kikyamu. Akakiiko k'ebyokulonda kalina okuba nga keetengeredde. Kankubulira ekigambo eky'amagezi. Okukola ennongoosereza mu ssemateeka ne bajja ekkomo ku bisanja ebya pulezidenti. Ne bajja ekkomo ku myaka egyoyo alina okuba pulezidenti. Kyalina okutambulira wamu n'okukola ennongoosereza mu buyinza bw'oyo abeera pulezidenti mu kulonda akakiiko k'ebyokulonda n'obuyinza obw'okulonda abantu abalala. Olw'ensonga bw'abeera ng'omuntu y'omu yayagala obwa pulezidenti paka lwalifa,
ngate yalonda akakiiko k'ebyokulonda, yalonda abalamuzi, yalonda ssaabapoliisi n'ebifo ebirala byonna. Wabaawo ekikyamu abakola ssemateeka baali bagezi nnyo, baateekawo akakiiko k'ebyokulonda nga kaba n'ekisanja kya myaka 7 nga bakimanyi waliwo ekkomo ku bisanja bya pulezidenti, nga pulezidenti omu ayinza obutasobola kulonda kakiiko ka byakulonda mirundi 2. Sinakindi pulezidenti omu ayinza n'okuvaako nga talondanga kakiiko ka byakulonda. Abakola ssemateeka baali bagenderedde okubaawo okw'obwetengereze obw'akakiiko k'ebyokulonda. Ekirabye kyengamba kyenda akatoneze mukaaga tukaali ni kanso Elias Luyimbazi Nalukoola omubaka wa Parliament omulonde akaali okulayira owa Kawempe North. Nalukoola atiisa, Nalukoola aliko ebyafaayo bingi nti akalulu ke naakasooka okuleetebwa mu Jaati. Mu Uganda yonna yonna abayenga tikabangawo n'akalulu k'obwa pulezidenti nga Jaati tewulikikanga ku kalulu ako okutola yatandikibwawo. So tulikuyira n'ekitundu kyaife ekyokubiri mu Crossfire Mwoyo gwa Busoga eri wali kutuwuliriza obubaka bwaimwe bwona tuyita kubusoma akaseera nga kaliwo. Kyetulikuyira nakyo Elias Luyimbazi Nalukoola atuwa obubaka kibwe yayega mu mbeera yali mu kulonda okwo nga tuwolekera oba nga tusemberera okulonda okwabonabona okwa 2026 otavaawo. Webale kulaba KKTV Uganda, the inspiration.